ne Museveni kimusimya kirwa the level of tolerance nti president Museveni oyinza kumuvuruga no muvuma ku media wano no fuluma wano no genda waka buterevu nencha nodda nenyi nawe bade ninkyogera ningamba letamuguze bigambo byayogera njagala bero opposition Tanzania byogere ntasobola kuva mu studio wabyogerede nga bamu studio njagala gende Rwanda byogere no baba Kisekedi Kongo tamureka kakati gwe ona akurese nti yakuwa omugwano yewanika oye Museveni akuwa omugwano yetuga wacho genda kwetuga nti abantu bajja kutegeera wokoma kugenda wagulu wokoma kulaga bwerere bwo nti osinzira okubeera ngo tulaba nkwaniriza nnyo nkubuza ko nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asobodde okutuka ku buwanguzi nkuyozaayoza lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 12 omwezi tuli mu gwa January omwaka tuli mu 2026 tubulako ennaku 2 lwanca siro lokubiri n'okwosenja olwokusatu tugende mu kalulu ka bonna aka 2026 nyina Nathan Kazola muna NRM mutunulizi wa nsonga atera musunsuzi wazo agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo se obuuza abantu nkwebaza MS management na okutuwa omwaganyo lwaleero nze Kazola Nathan David ndi mutunulizi wa nsonga za byafuzi omurifuti oyinza kumpita political pundit or political analyst political ki pundit kinzira wasomera naye ensonga zo byofuzi fe omwami Masiasi fe tuzinyonyora nga bwe ziri nga utuziraba ngawe muziraba tutunyonyora kubanga tuina kyetubika ebyofuzi byakakati kyekibyononye nti omuntu ajja wano mu kamera nanyonyola nga yine ebyanyonyoza akamwako mutuma sigwe byogera nga yategeeza birala era mufuluma bwe muti tubeera nabo mu media houses zenjawulo n'ofuluma bwetu omusajja wanu pulagamba abiri byogera wakadi ate n'abasinga tebaba wakadi ningamba kabazi bamme bulyoke mutegere nti si byangu nze ndi muwagizi wa NRM era nkunga abantu nga bw'okyogedde tubuzana ku bbiri zijjudde luyo lwalakera bukezi voting da wakada ku mulimo gwo da ku ofisio da ku ndimiro yo da ku nteyo da ku ndigayo n'embizio kubanga kyeta akuba akalwadde waka si bya kusigala ku polling station ate polling station okorawo ki osasudwa kusigalawo orawe bawudisa kubanga nagambya nyina olabade ningamba abantu obami Masiasi ningamba tukumanya abantu bano batuwudisa mukyala Kyagulanyi olunaku olutajja kusiiba kundi ubasuulira akalulu yajja akakubadde waka ne mutabani wa Kyagulanyi ajja kudda waka naye ate gwe akyanoonyeza okulya okolera okulya nga ofuna misaala mitwala 2 osabe mukama olukusa nti ngenze kusiiba gundi bwembaze kugoba nze nange sewo nange nkozesa abakozi abawere 10 bangamba era bawaliwo yali angamba era abakozi be wali weetaaga nga abamu babbye ne ssente zo badduse nazo era kasita nkusanga bwe nti nongamba nti ngenze kuma kalu ka Kyagulanyi mukomo ngamba guddayo togoba abakozi olwokuba bawagira Kyagulanyi baleke bawagire kibaala era nyina abawala babiri bawagira Kyagulanyi kufiirawo naye nze sikugoba naye nkulaga kkubo lya mazima naye bw'ogamba atonsaba ogendo siibeyo ntegera ddala tomanyi kyoyagala kubanga kalulu kirungi kasuula njayo sawa kumora bekale ngoli more excited you are overzealous politician or radicalist nayo kusibako era nyina ko mukaga nyina TV nyina badde ko musajja na alete okwogera wapiero yina agama ati kulwo kuna oja kutandika kura fande nkozechi avande nkozechi ngawe bakuyora neno yerabire kintu kimu nti yabasobola kukwata mutwe edi mutwe na amarayo kumpa gena mu mwaka kati gwali ali mukatare ateri akumanyi ngateri akumanyi ngarubongo yatagenda kusindika baro ya kuwolereza wani mara emyaka 2 nenga rwaki buraga javubo butamanyi cyo ino kuwagira cyo wagira naye kiwagire mu mateeka tumayentiri ne gwanga sinse etayina mateeka ne gwanga lina government eri mu ntebe lina state eba entrenched and is forceless tosobola gama state goja kujja giteko ko force yo Masiasi ojijewo bote ogobe bigenda ntena kubera nga discussinga n'abantu ba bulijo nagama nze Museveni nobwavaawo ekizibu kyange Museveni nobwaleeta mutabani we ningamba ekizibu kyo Museveni mu nsonga ki toyina you don't have any ideological differences with Museveni naye gwogamba bugambi noyalabira nti nawe ate nga bavuka babyogera myaka gya mwezi 25 nga bo benyini they are gain is to be protected what gain is protecting obviously
nti abaana wano Masias kankubulire fe kitwagiza NRM kubanga tulabye byekoze nti abaana bafanga nga batibwe ndwade mukaga bazitanga na muta kusinga covid nga measles nze ne mu family yaffe nyina yemwanyi na zatambuza mavivi wansi mwana wasenga wange atambuza amavivi polio yamukole ebyo kakati ntera kubuza abantu ku myaka 3 kuda wansi orabo muntu yeno mulema lwa polio okujja ko ngafunya accident kakati polio tumumanyi kyajigoba tumumanyi tulwati tuli bakubiri mu Africa okubera n'enambe nyingi nga bavubuka ntikubanga lwaki abavubuka endwadde bazitulitinga ezattanga abantu nizivaawo and that is the achievement gwo muvubuka oli gains you people you are gains to be protected kati gwe omwami Masias singa kavuyo kajja n'ofiira mu kavuyo kano God forbid okimanyi tubatukufiiridwa esaawa wenu oli investor otadde ku nsi yonna otulabika twogera nze kazi olompise esaawa wenu mu studio yo njogera kati government kijikakata kugwe kukuuma so mu bufunze abantu balonde badde waka wali protestive vote ronda dda waka tusigaze na kubiri nze nkukunga nze ndi moyo gwa gwanga ate moyo gwa gwanga kitegeza kuwagira kyoka n'otawagira muno nze n'abantu mbakunga by the way mbasaba akalulu ku voting president Museveni including Kyagulanyi kubanga n'oguno omukutu agulaba babera konyo ne wekitibwa Kyagulanyi nkusaba akalulu nti kubanga Kyagulanyi himself has gains much gains to protect therefore kati gobogama nti atemere nyina nyingi naye njagala ate nze amaze kugisemere nze eyabara nsure amazi mu kyoto bajja kulya yo kubanga balemeseza ati okufumba yabwe norwekyo gwe muna Uganda tolimbalimbibwa egwanga lino muzeyi wano 2016 yakola akantu nga bagamba bwobo jukira ebya North Africa nga bakulembeze bavaawo yali 2011 muzeyi nakola akantu n'agamba nti nze namara emyaka 8 nga ndwanyisa idami nimara emyaka 5 mu nsiko wano ki Luwero era radio mu yakakubanga nnyo nti wano tuwajja kubeera ofujo nakati ndi wano kuko kasa wano tuwagenda kubeera ofujo kubanga lwaki akute mwizi senior ayina experience ekyokubiri amanyo omuntu bamukwata batya sigamba to arrest hando omuntu omukwata otya ekireme abasajja b'opposition bano nalabye yabadde Busoga nga yemulugunya ku ntale ziri mu Basoga naddala mu NRM nabagamba nti nze singa saali mwetowaze singa siri kyendi kati olwali era singa sikulembedde myaka webale nnyo bulijjo kye tubagamba ntugwe oli mu kitundu kya Busoga ba leaders ab'amaanyi balemedwa n'okujja kubanga mwina musika mugwa oba ozimba kibiina oba bocheza mabega oba okizimbulwa era yabadde first kukyogerako n'agamba nti be humble tewali kyekikujjako kuba humble sikina kyekikusala nti kubanga oba mwina lwanga oziza mmwe ate ozijje mu personal ozitadde mu political party now you are making a political party to lose support kubanga abantu aba batabaddewo yagambye nti ona bona muganza yangamba tukole kintu kino nabuuza namugiza muganza ona bona muganza no ya TBC okiraba kakata bana muganza yugo yagala kugamba nti namuganza mu Busoga tayina bawagizi bayitirivu ate kati gwango kubanga gwe tokolagana naye tomuyise yabimanyi naye tasobola kujja kubanga muli kabwanango okuli yetinze kembeera abaganda mwalugera nti abooluganda biki bita ebikonaga nti tibyatika kalikuwa omwanyi nti bita ate wati otuuka ku level y'okugamba nti n'owobeera waliwo by the way right honorable speaker yali agenda eyo nga Kadaga gambe tojjaayo mu Busoga ng'agamba nzija yali atuuse ne mukuwa president namukubira essimu togendayo okiraba kyengambye how do you handle people oli speak already obiseere oli yali akyali vice chairperson naye kati omuwangudde ate olina ebigambo by'okanyugayo naye n'akanyugayo ekibiina temukizimbye ate omulumbye mu bendobendo lye so president Kiteeza yamukakanya namugaa togenda yamukakanya ono n'akomawo n'asindika vice president ng'onoyo nalemera agamba nja kujja kakati okiraba nti ekintu ekyo kiba tikirungi ekyo kyekimazewo opposition wano opposition muleme kwekwata Museveni kantonne mu kamera ekibamazeewo ekisooka mulyo ekyokubiri individual supremacy
obusukulu buli omu yeewulira webale nnyo era nyina wenvudde munamawulire n'ambuuza n'agamba kyogamba gyo bakyadde wa Besigye n'agamba eyo sayini y'okwegatta n'ingamba nti ekyo tekisobola kubaawo ate nomwegatta b'opposition bw'okwata enkoko raza embuzi 10 n'ozikamamu amata n'enusu bulaayi emu amata mangi gavaawa kati Museveni nusu bulaayi awano mu byobufuzi bw'okwata embuzi 10 n'ozikamamu amata gaazo tigaweza bikopo 2 which is a liter naye nusu bulaayi okuwata 20 liters once kakati gwe n'omunayegatta kubanga era bwe tugata percentage yamwe nga mugenze mu kalulu nitugenda mu kalulu akawedde era tugenda kusanga akalulu Kyagulanyi yaje 35 point something abara bari mu 0.1 noba bagata tebaweza 40 ekitegeeza kinti President Museveni asigala abasinzi naye njagala kubawe ekyama nti lwaki President Museveni abangula era kyovara abantu abo opposition bo bagamba bo balooza ffe tulaba nti Messi ateeba amagoro yo mumujjewo mwene mulaleeta omulala asinga Messi ekyo kifu lwaki timujjo nga atatutebera goro why do you want us abaina ale mutujjeko President Museveni nga abawangula mwete mwino okukola namwe muleete ayina amaanyi nga President Museveni naye munamujjawa kubanga abana Uganda bo basiimye Museveni naye Museveni kimusiimya kirwa the level of tolerance nti President Museveni oyinza kumuvuluga n'omuvuma ku media wano n'ofuluma wano n'ogenda waka butereevu n'enkya nodda naye nyina wembadde ninkyogera ningamba letamuguza ebigambo byayogera njagala beera opposition Tanzania byogere tasobola kuva mu studio wabyogeredde nga bamusutudde njagala agende Rwanda byogere n'obwaba Kisekedi Kongo tamuleka kakati gwe ono akulese nti yakuwa omugwa n'oyewanika oye Museveni akuwa omugwa n'oyetuga lwaki ogenda kwetuga nti abantu bajja kukutegeera wokoma kugenda waggulu okoma kulaga bwerere bwo nti era nkulayira Kyagulanyi wanaweza ababaka 50 n'abansi 5 tagenda kubaweza kubanga lwaki nti luli abantu balowooza ono yandeba n'essuubi bagenze kulaba nti ali mu cheap politics like yo mpuuga gwe walamba mpuuga n'omala omwaka ng'oyimba mpuuga not Museveni ogambye the problem of Uganda is Museveni according to Kyagulanyi but you are singing mpuuga is now the problem you not to an extent eyo kudi wikinga Sewanyana honorable era nze bamma Sewanyana onaku olwo najja nkoko 2 bamu makadi nagamba omukazi tulina okulya enkoko kwa Sewanyana kubanga nze naye wunyamye Sewanyana natandika gobera Sewanyana nga ina radio gyakolako ne ku TV ng'akola ebyemizannyo nga ndebera ddala muvubuka mugezi nga sobola kukkiriza nti basobola kukozesa n'oyogera ebintu ebitategerekeka nti mpuuga yansibwa naye bamuyita nabaga Sewanyana jangu okakase mpuuga yakusiba era najja n'aleega omutwe nti mpuuga kituufu yatusiba era kaadi n'atagimuwa oyo bayita Kyagulanyi nti yajja kukozesa ensobi amala kusuule akulinnyeko naye kankubuulire President Museveni bye balimba ngu asuula abantu ngamba yasuula ani kubanga President Museveni agenda eri mu ndiwuli ne Bakayindo Tafiire tali naye ali naye abalala bakutesa bafa bufunga era bali mu gavumenti ngibali lieutenant general naye Kyagulanyi gotosobola toyina ability yo maintain relationship in 5 years nawo n'ogamba okwate gwanga tuwa Uganda empya Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. kubanga abantu bwe bakuwa obuyinza
ate abantu majority tagina n'abatono balina bamuvudde konti kubanga lwaki tabawadde kitiibwa. Nze nyina akatambi omwana n'agamba twali naye ku TV n'agamba bamusaba miliyoni aga n'azeeretera kenyini nizingira omwana yazimujjako ng'ali ku rugi rwa principal ng'akakasisa principal mu office mwali miliyoni 2 ngayingira office kandi ayitawe na kubiri nga bamukubira bamuyita kakiiko omuvubuka nga wayite na kubiri nga bamukubira nga bagamba highest bidder ze gwe oyongera miliyoni endala meka 10 oba sikyeki tugenda kuwa kadi highest bidder kati babanziriza zirize nabawati ate bamudiza ziri tebakudiza ruri nsereko ono munakatemba yali esimbe Kawempe insereko yakaba nga mumuwujja mu abana mawulire nibamugamba kikiwa kyokaba ekinana kyange ekinano kiwaddani bakiride nyanza kiride miliyoni 8 anga yazijjawo ate uri nga nsereko yabikakasa ate nagamba nti ate bwamaze naliyezana lukola bwe bagende maiki yabagamba highest bidder yatwala ekadi kakati mu kibiina bwekiti ye kadi zabwe zakugula it is on the ground, everybody knows. Kakati kadi zokugula nti femwe nare mutituganye tuyina obuzibu naye ngo obuzibu buva kuki mulwanira kye murabako si gavumenti nti Masias avuganye ne Kazoora ayagala Ntebe ne Masias ayagala Ntebe. Kakati abantu bamwe bibi bali era byabakama kyabagama tumubeera ku boarding station kubanga mwe abapate mubwe mba musobola kwekuba. Kaya amateeka gagamba mita 2 lwaki tubeerawo mita 2 ate amateeka gagamba era wenvudde nkyogedde nti mwe mwerabire bintu bino bibiri waliwo kituyita law waliwo kituyita order. Order is not in the constitution by assuming the framers of 1995 constitution nti order buli omu akimanyi tofuka wano oyinza kujjawo empala n'ofuka wano order tujja kukikola naye ate aliwo omulala ajjanga anywedde omwenge gwe n'asanga onafuka mu studio yo wano kakati ate oyo teeka order mwe mujja kumuwa order tuwadi teeka lyagamba nti bw'olifuka mu studio bakusema emyaka 2 tuli mu constitution yaffe naye ate tugenda kukuleka bulesi otufuka ku mutwe kubanga tikiri mu constitution kyekiri tugamba order. When this order comes, distorts law. Into this order we abantu obuchankala mu bujja eteeka aterufa tulikora kati ketuva tukugamba nti kusinzira ebibaddewo era juzi yali ku TV ku Lwokuna okulokutana ekiro omulamuzi byabakama owekitiibwa n'akugira ine incidents ezalemesa okubala akalulu mu kalulu akawedde n'agamba Mugomba West Emaddu balwanagana akalulu katabalibwa nakugira kala yayogera Mbale era katayogera akamanyi ate kyaliyogede akawano owaffe batubira akalulu omanyize akaruka nkasula mu Kawempe North nambi yali awangude na lukora hands down kazola bireke uri ankuletera polling stations 17 gomanyo buru bweramu 7 yali akoza atya yali amumaze kubanga baamara kumanya abantu bano enjeru bamwa bakalulu baba karu through violence. And they must on that, but now we know them now. We shall not give them that advantage. Ntibo kibakora bwe bamanya nti Masias wanaina wa manyi ulira nti Masias wanaina wa manyi bajja ne bavuruga bo abo bururu babaze ugo waina manyi kubanga wali Kawempe Mbogo omukyala Farida wava no kuvotinga wa votingira kati bakimanya manyi ge the stronghold her stronghold was there kibakora kujja bakawura ne gali nyamu nigasa ya box n'obulundu bayuza kakati ezo incidents zo neze badewo yo electoral commission ku government bera mu mita 2 even the law says at least be in 20 meters at least be in 20 meters kakati gwe bosala muno government nze njagala kubeera wano necho kubiri tubuuza mu mateeka tugendera ku presidents nti bintu embeera yali ebadewo kakati nange mbuuza embeera y'okulonda yakatandika leero ebaddewo bulijjo waki tumusigalawo abagamba musigalewo protestive vote nze musabe ebintu bibiri ati twasobola kugamba nti tugire embeera ate zigirwaniremu ate ng'oli mugenyi uli logic mugenyi otadde mumaka gange nze Kazoora n'ogamba muleete emmere nga twakatiteeka tutulwane tujase kati ani mugenyi Kyagulanyi mu byobufuzi sawe no mugenyi kubanga ali mu ntebe ya Museveni yenanyi ne maka ga Uganda constitutionally kakati omugenyi Kyagulanyi atanabeera president yagamba emere mujijule tujasi
mmere tugiweyo ekitegeeza nti nanyi nimako bolemerwa kafuga bokkiriza nti ate bajje oyina abawala bakulu omulenzi atwala n'omukazi ono bamufulumye gwamaka gakulemye. Uganda is not like that. Uganda nsi erina omukulembeze, Uganda nsi erina constitution erina amateeka gwe bw'ogamba nti protest vote n'okosa bino ebintu bitaano mukanoonye kalonde ate eyo dembe lyabwe likomaawo bayitawe likomawa kanoonye kalonde ebyo bakugamba kakuume bakuwulisa bwe bagamba kawerekere bakuwulisiza ddala kubanga kati bakufudde zombi kubanga oyerabira ekintu kimu nti ono amala kubala results za kompyuta bazisindika wa byabakama bw'ogenda kawerekera mu mpewo ate wano wo bakuwulisiza ddala okisembayo nti kabanje analesi kabanje beera valid ng'otugamba mugenda wa mu kooti ekibatwogera babuuza ono Buwembo alina TV gyabaddewo Buwembo ki Abibu ono Abibu obakakwata jozi ne bamubuuza mugenda kabanja mutya ate beera bagambo boogera yagamba Museveni mu kinaana yakabanja atya when you speak that statement automatically you are charged treason kubanga lwaki Museveni yagamba atya yagamba Museveni yakabanja atya mu kinaana nga awakanya ne Rwomusana Rwomusana kumba musikamu ebiga yagamba ebyo kabanja bagana kwata mundu fe tumanyi njalo je tunakabanja Museveni yakabanja atya kakati Museveni singa obote yamukwata bali mu charges treason in fact baba kwata Museveni mu je kinaana kufa teyalifuze na kugwanga lino ate ora bataluta amaguzi ayamukweka ate Museveni bandi mulese kakati gwe oyogere bwotyo ngo omuntu ina magezi wasoma no gamba nti government yetu ule butuzi nga ebyakwasa mufumbire ebya teka online kurambura mukyala kyaguranye n'agamba mwe mulije erisobora kukwata eggwanga lyonna the government in power keeps quiet and remains confident and okay they take it for granted these people are just jokers no ntomuyekera jukira president Museveni tiyajjanga bamuwada akaruru yaita kumundu ate yakugamba myaka 8 president Museveni atandika kula obufuzi nga ndoza nga wa myaka 2 nga yayagala kulembera gwanga so nyina kuna kuna interview mu nabyefa yangama nti president Museveni ngali mu kyakuna ekyamate kategaya yagamba munene aganja yagamba kategaya tuino okufuna atakidamuwa baina aliwo munene yawaya mujja mwengato something like that nanyiga nyo era bali ntale nakidamu anja kufuga kugwanga nja kufuna egwanga lino nunulaba na Uganda bave mu buwambe Museveni tatununde Masias njagala tununde mu maaso Museveni tatununde gwagamba ngo oleta second revolution ogenda kutunulwa muki kubanga gwe tukutunulira nze kankubulire nze nyina office kamocha kamocha kololo kololo nayo nyina office zanja nayo nyina office kamocha amazima genyini ati kamocha wetoma twawukana ne kololo katwala akasiya mura okololo ne abajita kamocha akashiya mura ya kololo kololo kamocha bwajita ne wano mabega wagunde wakasiya mura yone bakamocha naye nga kololo kate kichembade kugamba nti amazima genyini kamocha kukatali jangwa wagenda lwalero Museveni yamuwangula 2 mugumu you know what it means no kwa lero lale agenda kamocha katali avano ngunda old Kampala gendere na yoti manyi nti Museveni yamuwangula nensere kona wangula nyanzi what abana Uganda singa tubagule tsinkazi twandi ebuziza nti nze kazola wenzali babo basobola kumpangula ku zoni yange mbanyi no buyinza kukulembere gwanga kubanga at least besije yakulaga nta erwa kabengo mpangulayo ne district namba eyali kunjiri njiwangula n'ababaka nimbajjayo naye gwe mu Kampala Central wova nsere kona jja nakuba muganda wo echo bali abasentru kansala ndoza tebamufuna kansala yali kakoza ero no batta yali wofe waina aremu no mara muhire naye waina aremu era twajja babaka basatu nga baina ba kansala ne chairman Kampala Central uhuru NRM nenga mwova mwokurude mwozalidwa kati kazola njala nkutegere bulungi ngo tunude mu kamere Honorable Kyagulanyi president w'NUP tali fit tanaba kuba fit kukulembera Uganda necho jeno tumukunde yakyogera bamubuuza ko bana basajja banupu bana abali rational bamaraga kanyuga kwa nze sibanenya nyote basoma mugisa muntu naye jabera bagamba nti waki toyegata ne Kyagulanyi
gwe dama bego akyagulanye kati gwe rabye muntu adema bego akyagulanye kujongo ina masanyalaze tuli ku masanyalaze ati mu mwayerabire kintu kimu nta amasanyalaze bwe bogabba abawo meme oba bano bagundi biki baje ne bagasalako kati gwe waya zo sigarawo kyagulanye tata ina masayiza ina waya yagabba kwani kati amasanyalaze yali ayagala gabba mu bana Uganda kati abana Uganda bananyini masayizi bagategene bagajjayo gali wa Museveni ekikula kata amasayizi gavaayo kyagulanya ababaka ya scrutinizing gye bayita vetting n'atulimba ngo agenda kugula ngo ne kugula nga tebagendangayo kubanga buli yawaye sente nyingi bawa benyini byaloza nti ayesize 20 bamaze kusura kadi ne badamu NRM no what it means abantu bo vetize kubanga fe mwana NRM no bavaayo si mkono gwa Museveni bana Uganda bo basalo ne bamuwakaru yira sude nagenda muki munupu neina kikitaliyo no nabadavuganya minister wa Merama yasude ku rwo mukaga ye tawolo yajusura ne bamulangira no opposite kakati gwe tosobola kundima ngo yagala kwata gwanga kubanga ne Museveni bu yakimanya democratically sina buyinza wan yaita an democratic ways nasoka na kwata naraga bantu ndi mu ruji bamwakara chovara ba kinana mukaka up to 1996 twali karuru olwaraga abantu naye abalimba tabalaga yabaga makatuko tutereze tutugenda kudde mu balakisi ati yakimenti singajja mukaruru immediately abantu bandika mumma kubanga bali bakimunazeko president Museveni yajjo wafe kazo nzeva mukazo district ba egombora bagita Bulemba bamuvumevumu Bulemba bamuvumevumu Burunga esawono bamuwana buwani mwaka ki mukinana nganonya karuru nganonya karuru mukinana nga bamuyita kirale ekirale is a political son ono deserted wanavude mu family ye na omwana avude ku bazade nadduka be bayita kirale mu nyankole ngabo muyita kirale naye muzayi kubanga yali ayina cause yasigalawo yeti yabafaako yasigala nyonyora nagende ebusenyi omukazi nambuza mubaka besimbye bona ku president gwe mwavu rwaki era nakinyonyora mukinana isima ku president ku MP obadde ki yayisimba gono UPM ku president bwe gwanga buda otwali mu parliamentary system nga ekibine kisinga abaka abanji ekitwala president mu parliament ati Museveni neda UPC ati UPM nga urira UPC yali frontiers obot UPM frontiers ani Museveni DPF we yesimbirawo ne kutesa na babu binyo nagamo no ayesimbyewo bamuzaala wa naye kata atono ngo yerabire kintu kimu aine kibiina kya frontinga aine kutambula egwanga lyonna okitegede kubanga aine presidential yalinga akulembera ekibiina kye byobufuzi ira atukulembera singa UPM yali atukulembera nga aine kutambula egwanga lyonna anonya akalulu ka UPM kato omukazi namubuza kibuze busenyi ogwegwendo some Uganda Times ya August 15 1980 yekiwandika ne bambuza rwaki gwo mwavu sembaye nagambe cyo kizibu kiri mu Africa nta Abafrika bawa abantu siku ideologies babura ku sente ku identity politics of identity Masias Muganda wange wale taina ideology taina ability okole kifu ekyo no muwagira ekyo kiyamba abantu we must rely on ideology era nyina wembade ningamba abantu nze kyagula noba tora nti siri mugaganyo noba mpe milioni 8 oba 10 nze bagaya kyagwe nsiso okumuwagira lwaki akubanga ideologies zeside zange goli ku ugenda ku idea we must rely on ideology to support people not on me sinto rabyo muntu orabye chikute nguna unoduka nabo kato chimanti waro babaka abesimba ku ntebe bwa parliament no sanga nga wagira Masias ayesimbe ku obana kyagulani kangeza baliwo ngali Masaka agamba akaruka kyagulani yenga mutima gwe sitawogera kyagulani kati gwo mutima gwo gutunze wasoma nasari no soma primary no soma secondary myaka mukaga nunda ku university bambaye ne masters no sera muntu atempagiro muntu weta wagira munda ekyo tukisobora nebe manje Simba Kampala Central njako bagamba ndi wa Museveni whether in Kampala Central I have support Museveni has support or not but that's what we call independent mind ntinze mpade yebirozo byangabwe biri sibikwesa kubanga ono mwagiranga ebweru ne munda simwagira aina amasanyaza so kumpisao ne mpangula ezo zibaite mu Ruganda mwina mu kito bansolima obasa musingira insolima ntira bwana avayo namara kwata entebe era ajja kufukira insolima kubanga yore tiyakuwagiranga from the beginning now wenyini tuwakitegera ntono tampagira kubanga wacha mukamu chamusi
kubanga it is very unfortunate chikulaga nti toyina buyinza by the way okubeera n'omuntu abasajja bagundiivu kubanga tumubyobufuzi bya Uganda tusagamba nti Mpuuga si mugundiivu katsoka gamba omusajja nga Mpuuga ekisooka mu bya tribe bino nabyo bikola mu byobufuzi by the way buli kyosobola kwekwatako kikola buwasoma nabo kikola buwabasa mu kikola tribe ejova mu kikola gwanga lyo kikola ne gwanga lyonna kikola kakati gwe nogamba nti abasajja abagundiivu bona kambasuule wansi kubanga lwaki tugiyita existential slate ntinza kubeera mu ntebe eno ndi mweraliikirivu omusajja ono bandinemesa entebe kubanga bwe ndaba mu credibility nindaba abantu bebalina kati kyenyina okukola kubasiiga obusa kakati oyerabidde nti tiimu y'omupiira bwemenya baayo ekiseera bweba yagenda kuzanya n'endala ate batalina basambi b'okuzanyisa bw'onaagamba nti omenye omugezi yenna woolina mu kibiina kyo era nze kikyanjawukanya siga nti nali muwagira nali bagoberezi kubanga was a congregation of intelligent people FDC ng'olaba profesa gundi olaba abasajja bagundiivu mu magezi naye ekyagenda kumunsobeza ni withdrawing n'okubalaba nikyabalabe emikolo gyabwe kwe kugamba nti ye amye support mugisa muntu nawagira owekitiibwa gundi Amuriat singa bawagira nandala nandukubye engalo ne Amuriat kubanga kankubulire President Museveni bwogwa kigenderere genda okola research bwogwa mu constituency wammwe abasinga tabaza ku bwa minister they are very few bakomyawo nga ex officials kubanga lwaki nti Museveni kyayagala ye muntu ayina abantu ate abantu ndaze tobayina what should I bring you back ne wanakiyabakomezaawo wano wanakiyabakomezaawo yamanya nti it's not their fault yembuyaga etategedde nekyekoze ne bavotinga Dr. Mingo out enkeera ne bagenda kwenenya tusonyiwe kati ne muzeeyi yakimanya nti abana abasajja kambaze kubanga si fault yaabwe bantu bategere kibagala naye saawe n'abantu bamaze kutegera kibagala fuluma wali bweru kukuborabe tomara dakika nga tolabye yero okwambala yero gwali musango wano mu Kampala ye kati abasajja bakubira ddala yero kiki nti kubanga abantu bategedde amazima kyekyo kubisa yero bwe batyo okimanyi nti Kyagulanyi uyajira wano gwali musango kumuwakanya gwali musango n'obwoyogera ekigambo kimu nga ofunya abavumi 10 n'amayinja bayinza gakukuba naye saawe n'abantu bamuwakanya kyere kubanga lwaki amasanyalaze gavaako bananyini swiki bazikuulamu ne bazeza ozirina okubeera so tebakulimba byamasanyalazi President Museveni ye muntu ayina abantu ate ye muntu atakyamukirira ye muntu asonyiwa era juzi nali nga TV naliko ne baleeta omulamwa gwa kuteesa ku Besigye nimbagamba Besigye agenda yetondere oba famire ye betondere President Museveni ajja kumusonyiwa kati Besigye yakute ekisaganda ky'esente nakyo Kyagulanyi nakitegedde omuntu omusibe omugamba nti eddembe lyawambibwa akyalina obuyinza obukwato ensawo y'esente n'agiwa munne ekyo kitegeeza ki financial freedom mu ggwanga President Museveni agitaddewo ataddewo nti President Museveni ataddewo abantu buli muntu akole kyayagala balinayo neggwanga lyandiba eggwanga eritakinga first position mu nsi gy'osobola kukola ebibyo n'ogagawala mangu nga tewali akutteko ate tobbye ng'okola oli mu private sector ekitali era President Museveni yakyogera in other parts of the world fools they are not surviving but here in Uganda they are surviving and they are kicking they are jumping kubanga mu Uganda China nti ne bwensanga sekanja konga mujura ninkubaza nga emere mujujja era tukyayinamu ekise ekyo ng'omuwa emmere alya tukyayina abasabiriza n'oleba nze nkola ne kampuni ya MTN entinde eyo waliwo abasajja abasiibawo ng'asabiriza awo kagaali naye ng'afuna naye n'agenda kujja lumu ng'asindika ssente mazima gennyini n'ajja n'akavandaale bwe kati ng'azize kusindika 6,000 naye ng'azisabiriza ku kkubo eyo Uganda baba zikuwadde bavuddewa kubanga gwe bw'ogamba era njagala kutwala mukisa guno bayidawe okwebaza ono omwana mutabani waffe mutabani wa Nyanzi yavuddeyo n'agamba temulimba alimbibwa mukuume emirembe kubanga emirembe agiraba omanyi wadde kintu kyolaba kyolengera kyofiiringa nti ndabye esuyuti bajambadde kituufu olaba bazambala naye gw'ojambadde kati bw'ojambala ogiwulira you felt it now
oba olabye emmere nungi gibalidde naye gwe ogiridde kati katono mwana ye bwe kiba mirembe agifiirinze bwebuba bugaga abifiiringa tabiwulira eri tawunyiriza kakati abagambi tumulimbalimbibwa kwonoona mirembe votinga dawaka ninjagala abantu abali bwe batyo abaagala ensi yaabwe votinga gwe munauganda atulaba essaawa eno wona wona alabira akatambi kano votinga dawaka kubanga n'oyo akugamba sigala waka tasasudde budde bwo fe abantu ababeera mu cities twetaaga kukola twetaaga kulya kakati nkwewuunya gwe agamba nti essaawa 9 zonna zituule wantu wamu buli ssaawa gy'ofiirwa ofiirwa bugaga bwo ofiirwa amagezi go kubanga kankubulire ebintu ebisinga bikolebwa mu magezi ebikolebwa abagezi tebabikola kubanga bali active they get time to ponder to think deeply batuula ne balowooza kati golyawo mu lwali olwali lukomye mu campaign yenkya you are free of making any noise you want tomorrow bwoba genze kuvotinga kyenkuwabula gwe wa NRM toyambala t-shirt ya NRM nawe wanupu toyambala yambala engoye ze za bulijjo ogende obutikinga mu 7 ate nze kankubulire noba wowe wanupu nkusaba nze nkukunga kubanga wanupu oyetaaga those gains you might call it few or many gains you have but they must multiply and a person who has been tested those gains to multiply is yeno mu 7 mwaka lule ensi sigaze emirembe mwaka lule obugaga bwe bweyongere mwaka lule abasoma beyongere kusoma mwaka lule abajanja babajanjabwe mwaka lule kubanga ensi bwetabuka omulambo gwa Saidi Bari ayali afuze kuva mu 65 mpaka 91 Somalia ngeri bulungi yafuira Nigeria omulambo ne baguleeta ne baguwa abasajja babiri bavuga enyonyi Kenya mutuyambe mu Gudusi mugende ewazalibwa mu muziki ne bo balowooza bajjako sale balesole nti bo bafunemu bali bafunyemu ensi yatabanguka from 1991 Museveni yagifude ensi kakati Museveni ability jaina okufura Somalia ensi nga yali matongo nga n'Amerika bakute mundu zabwe ne badduka gwe noloza ntojja kujoji tabule wano nti President Museveni asobola kukwata Sudani nga yakachanga nabwe ti macha manyo obufuzi kankubule Masias obufuzi kasito bwegomba nnyo tobukwata ne ate Museveni nga yabukwata nga yabwegomba nnyo from 60 ate myako agamba from 65 nenga olaba Museveni kyali natandika ku kintu Museveni kyali ayina nti tiyayegomba ntebe yo byafuzi to gain himself chava tandika yagenda mu stock farm embalala naraba ente z'amata enjere zibakama naraba nezireza fezi kama mu ekikopo ngate zino omulimo omunene natandika kutambula mu western yonna nga asomesa abantu fe twaberanga nga tumigratinga day after day entebwe fira wantu enchato surawo entebwe rwara nga enchato surawo enchori chankwanzi enchori bukanga eno mu western mwisinjiro enchato ori sanga eri nsara muzei nasomesa abantu don't migrate because buri bwokoma kutambula okoma butabera stable ekyo nakikola era abantu abo bakuletera bagamba nti ne mama wa Jeno Kavuma yajja ku TV nawo bujulize muzei yatandika kubasomesa mu 67 ngasomesa mu primary Burunga 67 omusomesa wa primary kyetandibadde kimutwala mu maka g'abantu abasomesa balime kusenguka nti kubanga lwaki araba balumwa ate akyadde mu stock farm n'alaba enjawulo y'abantu abo kyagula nkiki kyasomeseza abantu okujjako okubagamba mu voting nga musigale wano tewali kakati abana byafuza abatalina kibakwongerako tobawagira ate nfundako ne Munyagwa Munyagwa ina statement jakora yagamba nti it is just naivety nibano aina jero jayogera mu ngadura naga bano basajja mubetaaga tubetaaga tiyakoza mubetaaga yagamba mpuga tumwetaaga bano babwanuka tubetaaga mu struggle tataga mungu gwo tara ate buri general mu buri captain ne kanu gwebo jama atole tabarukurutu rukuta ja kuwangura taronga tayina kamanda orutaro turuwangurwa ono infantry fighter orutaro ruwangura kamanda ebiragiro nebice unaragira yaba orutaro is a strategist otherwise bari bajja kuba kwa mamareo era Museveni yogera mu nyoro ngaliye bunyoro nagamba bano group ya chagwe inja kujimarawo
not Museveni si Museveni ajimazeewo bote balinze ne Museveni ajimarewo benyini bajemaliddewo benyini opposition ya wano baje kubide kwanga tosobola kungamba ati FDC ene myaka 16 oba 18 simanyi evidemo ebine bibiri bwana bisatu kubanga ne Betkamye yasoka kuvayo bwa bisatu no gamba nti ate ene bagamba nti subiri yafe NUP tena mara myaka 5 ekibina kyavuddemu kakaze myaka 5 mera navu mmeka naye president Museveni ina bili temete ininga abasajja buli yava nabe Tanzania mu 8 nesawo nga akyali nabo kayindo tafira bintu byayogedo jeno ate nga Urusi wadembe lyokogera era bimunga bitufu nga bitufu singa Kyagulanyi singa kayindo tafira kyali minister yali bade yamujja ko yogera mazima kumujja ate nga bamukubye bamazeewo naye katesawo jeno tafira kyali ki kubanga Museveni arowooza gye bavudde nagamba ono bwaba wabula abaana bato abawabule tibavudde tolerance tosobola kubeera intolerant n'okwata obuyinza bw'eggwanga ne LC kulema kubanga n'entebe LC wana yeetaaga omuntu ali tolerant naye gwe wonagamba nti onaabeera mukambwe eri buli muntu otraininga ekibinja ekivuma nti gwe ku social media gemaanyi g'okuvuma essaawa eno abantu bakyavumwa bavuma ono omukyala waffe Namyalo w'Ekyambogo naye avuma awulira Namyalo n'abambalira yagambye mujja kumalira malala tebamuvaako kati Kazola soko osibula abantu obawe n'obubaka bw'okulonda tuve wano nze nkwebaza omwami Masiyasi kutuwa omukisa guno mbakunga once again biri oraza wokuna 15 tukyali mu bya biri 26 twajingiraga 26 wokuna bagifude public holiday naye abantu 85% bali mu informal sector kitegeeza ki oyina okuddayo okole ogule nduuka lyokole wano twagenda kubeera ofuje ekyo nkakasa ekyo nkakasa tiwagenda kubeera kukwata kwade ne kutayiyo tiwagenda kubeera kwata ku skati yogo mukazi kubanga lwaki security tegenda kubeera guruguru kubanga mwawa Museveni akalulu abakuume n'ebintu byammwe era nkakasa agenda kubakuuma era tumutya kulonda kera obora abasirikale bangi by the way to see many soldiers that's an immediate ekiteeko mutwe gwo nti byakwerinda singa omubbi akulumba kujja kesi muyo n'olaba omupoliisi ogamba afande ntaasa kati bw'onalaba abasirikale bangi tocomplaininga buli lumu twali mu hoteri na mungona tuli emere abapoliisi babiri ne bayingira mu hoteri ku gate twali tuli n'omusajja ku meeza yadduka misinde n'abuka ekikomera alabika yayina ebbanja baba bakuli mino anti baba bakuli mino kata abapoliisi nabo bali baze kulya kakati naawe alaba abasirikale n'odduka n'otya n'ogamba abasirikale mujja kutiisa abantu tiwali muntu atya musirikale nga omutyako ki abasirikale babeera mu musururu moja tebalina obakugambyeko gwe genda sula akaluluko mara kusula akaluda waka okole emirimu gyo Uganda esinga fefena fe tugenda kuvaawo n'abajjajja ffe bakitaffe baavaawo essaawa eno ffe abaliwo naffe tujja kutuuka ekiseera tuveewo n'olwekyo buli bwogamba nti Uganda ogiyizayiza olwaleero as if it is stopping today at least gojja kuyuruka naye Uganda esigalewo kubanga abantu abangi bagamba Uganda esinga buli omu n'olwekyo akaluukawo President Museveni ensi esigaze emirembe nobo wanupu nze sifaayo FDC mwena mbakunga voting a President Museveni ku Lwokuna kw'Osanja 2 days from now osigaze buli kyoyina kubanga noona criticizing soko mutunulire ali bubinga bwayogera gwe muntu oyo agamba nti government enesiza abantu obwavu gwe bwe mutunulire olaba obwavu kutta abantu bwe kiba kiri bwe kityo tolimbibwa wa Museveni akalulu mwebale Yesu ye Mukama kale wonna wabadde osinza okubeera ng'otulaba olunaku olwali lutambula na Sweet Valley Islamic Nursery Primary School somero lisangibwa Kibajjo eddege ya Bombo lisomesa kuva ku nursery mpaka kibiina ekyomusanvu ku kibiina ekyomusanvu lirina center number ate lirina eya UNEB n'ey'eddiini abasomesa abatendeke abaana balya bulungi abaana basula bulungi eddwaliro ku ssomero weeri ne computer lab weeri ebisaale bijambula nsawo ya muzadde batandika dde okuwandiisa abaana okuva ku nursery mpaka kibiina ekyomusanvu enamba z'essimu zino kwegenda okubafunira 700 808 882 ne 0786 0 5 9 3 akuume